Balamusiza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano ak'ensonga era akaseera akanyove essaawa yaffe eno ey'omukaaga ssaawa ey'omukisa era Katonda waffe mwatuweera omukisa ogw'enjawulo mwatuzibulira amaaso mwatubikkulira ate mwe tunyumirwa wakati ne Juliet Juuko Jjejje nga ndi emabega w'omuzindaalo guno ate mu programu y'eŋŋanzi muwanguzi yeetawanika twebaza ekisa kya Katonda yonna gy'otudde yonna gy'oli tukkiriza nti olunaku lwaleero Mwoyo Omutukuvu agenda kubanga era akusinkana mu ngeri ey'enjawulo mwenna abali ku 98 katonyeza 7 mu Central Kampala abali ku 96 katonyeza 040 Poto abali ku 13 katonyeza 9 Iganga nammwe abali ku 10 katonyeza 7 Masaka bogattako n'emikwano gyaffe abalungi abali wabweru w'eggwanga Uganda kutandikira ddala Kenya Tanzania n'okweyongera ewala mu bitundu ebyenjawulo tubaniriza nnyo era nga bo batufunira ku MCF Radio 2018.caster.fm tuweereddwa nate olunaku olwaleero omukisa ogw'enjawulo okubeera nti Omwoyo Omutukuvu era tuyigidde omuwanguzi era nga n'olunaku lwaleero agenda kubanga atubulira ku manya ge gyasinziiridde olwo nate ajja kubanga alutuviira ku ntono nga bulijjo manyi nti watudde dda ntende walindiridde dda era Omwoyo Omutukuvu mwetegefu olunaku lwaleero okuweereza gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omunamu. Mu ddakiika zino negattaako abali ku online church manyi mwazuukuse dda twegattire wamu obugalo n'akalulu ak'amaanyi nga twaniriza nate omuwanguzi waffe Omwoyo Omutukuvu gwateeseteese ttiimu mwenna mutugende mu maaso twimuside nemanyi ndalaba mwatuuse dda China mwatuuse dda Isirayiri mwatuuse dda Malaysia mwatuuse dda mbalaba TZ Sara Mukama bwennya omukisa tugatte wamu ffenna engalo zaffe tumwanirize omuwanguzi waffe era atubuuzeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Maama nsanyuse nnyo okulaba. Kale musomba nsanyuse okulaba. Hallelujah. Sorry. Mukama yeebazibwe. Amena. Bampisa Maureen and Tumukunde. Nsanyuse okubeera nga ndi mu studios. Amen. Era nzikiriza nti Mukama agenda tuyamba. Amena. Mikwano gyaffe abalungi twebaza Katonda olw'omukyalo oyo Ani. Mukyala Ani erya Tumukunde nina okulijjayo mu linnya lya Yesu. Mukyala Ani. Obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya mukwano? Kakati ngenda otandika okutegeera ndowooza kakati obulamu bwange waliwo wenzijjukira waliwo newesijjukira bulungi naye ndowooza ndasooka kinnyonnyola. Okay. Kakati mu bulamu bwange obusinga waliwo embeera gye nalimu nga nawambibwa. Kati nga bw'ogamba nti omuntu ayina abeera n'emmeeme munda ndowooza ye emanya feelings emanyi kati that part of me yali yawambibwa nga nkyali muto nnyo emmeeme. Kakati obulamu bwange obusinga oluusi nzijjukira ate oluusi nembuka nesijjukira naye nagezaako bwe nasumulwa nagezaako okubuuza abantu be nabeeranga nabo n'emikwano gyange ne bagezaako okunnyonnyola ebintu bye nakolanga oba bwe neeyisangamu bye nsobola obbabuulirako katono. Kakati embeera eyo bantu bodda balindiridde waitingly meme eyo. Kati embeera eyo obusibe obwo ndowooza bwatandikira bwe nanoonyerezaako kitandika kitya bwatandika nga banzaala. Kakati nina ndi mukyala atera okunoonyereza omanyi bw'obeera n'ekintu ekikutawaanya otera okugamba lwaki ndi bwenti. Kati nange natuka ekiseera nebuuza lwaki ndi bwenti nina okufinding out lwaki ndi bwenti lwaki ndi different from all other people. Kakati ntandika okunoonyereza baŋŋamba nti mu bajjajjange twayinanga jjajjaffe kati jjajja oyo yali yaweerezanga sitaani yali muntu ali diipu nnyo buziba. Naye jjajja oyo yajja afa. Kati bw'afa nze saamulabako. Kati ngenda okuzaalibwa aba yafa ng'emyaka nga 2 katugambe oba 3.
kakati bwafa nze kwegamba nze ngenda okuzaalibwa nga yafa dda. Kati mami bw'aba nzaala lwali lutalo, bwe lubeera olutalo nga amalwaliro yali tasobola kufuna access ku malwaliro. Olutalo lwa Museveni? Yes. Museveni alyoka ajje ku ntebe kubanga ama nti nazaalibwa mu mwaka Museveni lwe yatekinga over. Kakati ntuukibwa okuzaalibwa mu lutalo, talina ddwaliro, talina access. Eddwaliro eryaliwo lye yali yasobola okugendamu lyali kilometers away. Omuntu yali yasobola omutwala n'amusaba ssente nnyingi. Yanga nti yatandika okubuliidinga ennyo nti mu kifo ky'okudda omwana okudda wansi ate n'addawa waggulu. Kyabulabe ku muzadde. Kati neyeewunzikamu katono, yalina mukwano gwe Nansi yali amuyambako. Neyeewunzikamu katono, bwe yeebakamu katono jjajja oli eyafa n'amujjira. Yali aweereza sitaani. Baŋŋamba nti jjajja oyo teyafumbirwa, kwegamba yalinga nga bw'ogamba nti yafumbirwa mizimu wa sitaani. Kakati bwajja amugamba nti omwana nga akulumanya, omwana agenda okutta, namugamba nti kale genda osime kino na kino na kino onywe. Kati maama bw'ava mu kirooto agamba mukwano gwe, bw'amugamba mukwano gwe n'agamba tukole ekyo. Bwe baakikola bagamba nti nalinga muyembe, nava eri waggulu n'enzikirira paka wansi n'enfuluma. Oli ajjira mu kirooto? Ajjira mu kirooto. Amugamba atya? Amugamba nti sima kino na kino na kino onywe. Kati maama bw'azuukuka agamba mukwano gwe. Mukwano gwe ne bagenda ne balaba bye babagamba ne banywa. Kati nze n'enkola ki? N'olyoka ofuluma? N'endyoka nfuluma. Omufu yamubuulira eddagala ery'okunywa osobola okuzaalibwa. Nsobola okuzaalibwa. Kyenategeera later nti endagaano yakolebwawo wennyini. Kitegedde. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kakati n'enkula, ngenda okukula ebintu ebimu nga sibijjukira. Ntandika bwe mba ntuuka ndowooza sijjukira bulungi age. Lucifer neeyoleka aŋŋamba nti tugenda ompeereze. Kati mami yatuuka n'ayingira ekkanisa. Yali mukyala atayagala nnyo bintu, era nakati mukyala atayagala nnyo bintu bya busamize. Yayagalanga nnyo Katonda. Kati n'atuyingiza ekkanisa, naye ng'obulamu bwange kwegamba nga ndi mwana kale tujja tutuukayo nga nina emputtu, nga ndileze, nga buli kibi kyonna kyonna ky'owulira nga kiri mu nze. Stage y'omwana awo wabeerera. Kati waliwo wesijjukira bulungi, epozi kyenzijjukirako nti naliko mu nasare nembula, naye Mukama nannyamba ne bakola ki? Ne banfuna nga sinababulira ddala. Kakati bwe natuuka ekiseera Lucifer najja n'aŋŋamba nga bwe nagamba nti kati ndowooza emmeme yange yatwalibwa wali bwe nakola endagaano. Kati mami kyataamanya nti yali akoze eki, awadde legal right obwakabaka bwa sitaani okukola ki? Okuyingira mu bulamu obwo. Yes. Kakati Lucifer najja nannenyoleka n'aŋŋamba nti kati pozi kyenneerabidde bwe nali omuto nina ebintu bye nalabanga. Nalabanga emisota nga gitambulira mu sky. Nalabanga ebintu ebyewuunyisa, ebyentiisa. Olwo wabigamba ku maama? Sina gwe nabigambanga. Kati oyina engeri gy'obeeramu nga toyina that part of you, kuba yeeyina feelings. Kati oyina engeri gy'obeeramu ne bw'olaba ekintu ekyentiisa nga tekikukanga, nga tekisobola kukukanga, kuba nabirabanga. Oluusi nalutanga nga neebase n'emisota. Oluusi ng'owulira ddala olina presence ekuliko mu buto, naye nga tokifaako nnyo, kuba first of all
oyina ekintu ekikubulamu ate n'abantu abakwetoolodde nga tebakitegeera bo balaba mwana kubeera mulalu nnyo kukola bintu byewuunyisa. Kakati ntuuka Lucifer, njagala bitemaatema nawadde nabiwandisa. Lucifer ngamba jangu ompeereze. Kati waŋŋamba jangu ompeereze. Ero nkutuuse ku myaka emeka egyo? Emyaka ndowooza tegyali mingi nnyo. Jjukira nnyo tegyali mingi nnyo. Kuba yajja nga nkyali wansi nnyo mu bibiina ebyewansi. Naŋŋamba jangu ompeereze. Kati lwakuba mami yali antutteko mu kyaki. Nalabanga Lucifer mmumanyi nga mmumanyi. Naye nga mmanyi nti waliyo ne Katonda omulala. Naŋŋamba nti jangu ompeereze. Bw'onompeereza ogenda tambuliranga mu bbanga. Bw'onoogambanga omuntu ffa ajja kufanga. Olwajjira mu kifaananyi ki? Kakati Lucifer asobola okulabika kuba mwoyo. Asobola okulabika mu kifaananyi kyonna ky'ayagala. Kakati lwakuba nze nali kuba natwalibwa nga ndi muto teyalabikanga nga ntiisa nnyo. Era yateranga okujja ng'ayambadde ng'omubiri gw'omuntu nga bw'olaba omulaba ng'ayambadde ng'omubiri gw'omulaba nti muntu. Naye muli mu nsi y'omwoyo oba otegeera nti onaani ono Lucifer. Oba okitegeera bulungi. Kakati ne mugamba nti nze saagala kuweereza. Naye lwakuba yalina endagaano nali sisobola kukola ki? Kumuresistinga. Era ndowooza we yankwatira n'antwalira. Kati mu bulamu bwange bwonna nkula nga ekitundu ekyo ekyange nga tekiriimu. Era natuuka n'engenda mu masomero. Nagenda nga mu masomero naye nga bangoba bugobi nga nina eddalu lingi nnyo. Kugamba kati natuuka n'engenda primary ngibuuse. Natuuka n'engenda mu secondary nali nsambya St. Joseph's. Eyo nga nze bwe mbeera mu class nga nsobola okuinfluencinga class yonna okukola ate nga si kirungi. Nga bwe mbeera n'omwana nga mukwano gwange nga ebintu byenkola nga nina omutwe omunene nnyo nga ndi lezi. Nabeeranga lezi lwakuba emmeme yo bw'ebeera side zeeri ebeera erina byekola ebeera active. Kati it affects kibeera ne impact ku mubiri gwo. Kati otuuka ekiseera nga omubiri tegusobola kuba nga guyina amaanyi. Kati nabeeranga lezi nnyo nga nina omutima kwegamba nga sirina feelings nga nkola ebintu nga ne bwoba ng'okaaba nga nze siraba lwaki okaaba nga nkola ebintu nga kwegamba sifaayo oba owulidde otya oba owulidde otya. Kati bwe nagenda ensambya secondary ne tulaluka nnyo oyo oba nakuba omwana neeteeka omutwe gwe mu mazzi ga bucket ne mmunyika mu bucket eyo ne bangobayo. Bwe bangobayo mami n'anyiiga n'antwala Hoima mu Duhaga secondary. Kakati bwe yantwala eyo katayi ne tukwata group ne tutandika nga okunywa omwenge local brew. Netandika nga okunywa omwenge nga tutoloka ku ssomero tugenda. Naye ebintu ebyo byonna nga nze mu bwongo bwange ndabanga ekya bulijjo. Era natuuka ekiseera era neyo bangoba nga ngenda kukola ebibuuzo bya senior 4. Kati banjogera ne mukwano gwange aŋŋamba nti ebiseera ebyo natuukanga ekiseera bwe nagendanga ku ssomero ebintu kesi yange yabeeranga open. Kati ebyo byabiŋŋamba kati awo nabeeranga oluusi nga mbeerawo naye oluusi nga atambulanga siriimu. Kati gwe bw'ontunuulira ng'olowooza nti bwendi naye nga siriiwo. Kati ku makya bugenda okukya ng'akalimiro kali ku bigere obanga abamu abasogoza omubisi babatwala ne basogola. Kati azuukuka akooye ate nga naye nga tamanyi tanaba kufuluma mu mubiri naye ekibadde ngamba wano mu mubiri wano ekibiri kyo kisigaddewo naye omwoyo guba guvuddemu yembeera efaanana bwetyo. Era sitanki kyeyayogera nti ojja kuba nga otambula mu bbanga. Mukama yajja nga yali nga atutuma okukola ebintu ndowooza benja okwogera ebintu yali nga atutuma.
kakati nti nabeerangaawo nga bampa ebintu okuva ewaka nga bwe ntuuka ku ssomero nzigula keesi ayagala yalya ayagala yatwala mbu nga ntuuka ekiseera nga mbeera actually abantu bwaffe batuuka ne bantuuma erinnya Kataala kuba ebintu bye nali nkola nga biringa byakataala nga mulalu kyokka nga ate bo tebategeera kibinkoza kyova olaba nti bw'oba olina omwana nga alina ebintu byakola ebyewuunyisa kyetaaga n'osooka okwetegereza kuba nze bakulanga buli kimu ekisoboka okundisciplininga naye nga kyali tekisoboka kukola ki okundisciplininga kuba already nali natwalibwa nga ne bwonkuba nga ne bwokola ki obeeranga akuba ki tokyuka nga tusikyuka kakati ntuuka bwe bangoba kugamba nakolanga ebintu ebihaatinga abantu naye nga nze sikola ki sifaayo nga sikola mirimu nga sikola ki nga ndi awo kati natuuka ne bangoba nga ngenda kukola ebibuuzo bya senior 4 bwe bangoba nga ngenda kukola ebibuuzo bya senior bantwala mu ssomero eddala ne baŋŋamba nti eri nja kuddayo nkole exams era nekituuka nenzirayo naye exams bwe twazikolanga twasookanga kgenda kunywa mwenge ne tulyoka tugenda tukola exams ne exams nenzimaliriza mukama nanyamba nempita ate nga nalinga mugezi naye era natuuka ekiseera nensiruwala nemmalawo nenfunawo boyfriend kati ndowooza sitaani kyeyakola omanyi sitaani waba ayagala okukukozesa oluusi aba ayagala consent yo okukkaanye naye kati bw'ogaana mu bulungi okukkaanya naye alina embeera gyakuteekamu ng'akusindiikiriza olyoka okole ki olyoka okkaanye anyiga ennyindo naye alina engeri gy'anyiga ennyindo mu area gy'obeeramu kakati nze natuuka nefuna relationship kati bwe nafuna relationship omulenzi oyo namwagala nnyo nandalula nga mmanyi kugamba nga bwegamba nali sirinaamu kintu kya feelings munze nga manyi okuva ewaka oba mami waali oba taliyo nga ngenda nga nsulayo nga nkomawo enkeera ku myaka kyegyo awo nali ndowooza mu senior oba 5 awo senior 5 awo nga ngenda nga nsulayo nga nkomawo nga bankuba naye nga siwulira nga nzirayo era omuboyi bamutegeera nti nga bamumanyi nga ne boyi amanyi okujjaawo nga taata we yali mugagga nnyo nga amanyi okujjaawo nankima mu mmotoka ne tugenda nga sifaayo oba owulidde otya kwegamba muganda wange aŋŋamba nti batuuka ekiseera ne bandeka nga nze osobola okunyiigira n'onvaako nga bwe ngenda ku ssomero sikomawo na kintu mukwano gwange aŋŋamba nti natuuka nga ekiseera kuba namugambako kati nze mu bulamu bwange nyinza okusanga omuntu nga yammanyi naye nga nze simujjukira bulungi kati namugambako ne mugamba munnaye omanyi nti bwe nali eri bwe twali ku ssomero okimanyi nti emime yange yali yatwalibwa nga sitegeera bulungi naŋŋamba yambuza ekintu kimu ti gwe wali tokimanyi ko nze nali sikimanyi nti nze nali nkimanyi mbu tewabeerangawo yambuza nanga nti tojjukira nti watuulanga awo n'otandika okusalaasala ebintu by'abantu n'obisala kati awo njogera senior 3 tojjukira nti watuulanga n'osalaasala ebintu by'abantu ne mugamba nti ebyo sibijjukira nawe nti tojjukira nga wajjanga keesi yo ng'eri open nga buli omu ayagala atwala kyayagala mbuga ngwe uniform ye bweddugala ogenda n'oyambala ez'abalala tosaba gy'osanga gy'oyambala ne mugamba sibijjukira olwo nga gwe toliimu nga siriimu okola bukozi ngenda bugenzi ndyawo sitegeera ntambula butambuzi kakati ntuuka ekiseera oyo boyi nankyawa kati sitaani ekintu kyakola ndowoozo okusindika okugenda gyali yanteekako wankinyonyole ntya omuntu najja mu bulamu bwange ndowooza yaŋŋanya nti mpulire peyini eyo kuba bwe nagenza okubirowoozaamu ne ndowooza nti ekintu kyensinga okujjukira mu bulamu bwange peyini gye yanteekangako kati bwe nfuna peyini eyo omulenzi oyo nga amaze okunkyawa ate angattako omuwala omu yali mukwano gwange omuwala oyo n'antwala ow'omusamize olugendo nno lutandika kati bwantwala ew'omusamize omusamize ono
kwegamba ankolako ayina ebintu bye yankolangako naye antwale oyo mukwano gwange antwale w'omusamize kati ye sitaani kinyategeera nti yali ansindika antwale nsobole okugenda nzekka nzikirize nsobole okukola emirimu gye yakola ki gye nayagala mmukolere kakati bwantwale w'omusamize asooka nebigaana okukola nga ebibye bikola ate nga tuli baana bato bayirawe tetwali baana bakulu nga tuli baana bato ebibye bikola akutwale w'omusamize omukola otya kati antwale w'omusamize muloge ologe boy akuddire anzirire musamize akusabye ekyoluye tebalina kye batusaba batusaba busabi ssente ne batugamba ne batuwa eddagala ne tukola nebigaana okukola kati bwe byagaana okukola ng'ate balina okuntwala w'omusamize omulala baana bali ku ssomero kati oyo omwana nali nange ku ssomero kati ate nankonectinga n'omukyalo omulala nantwala w'omusamize omulala kati omusamize gwe twagendako ng'ate asinga ono obuziba amaanyi nampa eddagala lyakolayo wiiki emu era boyi nankyawa kati nentuka eyo twaliho ima nenvaayo nenzira e Kampala ebyo byonna byenkola mami tabimanyi obikola ku senior 5 mbikola mami tabimanyi talina kyamanyi meanwhile mu nsi eri ey'omwoyo ndoota nebakana misota ndina misota nga nina wendi nga singa nali nategeera ensi ey'omwoyo at that tender age nalitegedde nti nina wendi awatali awalungi nga ndaba ndina emisota nga nateranga okuloota ebintu nga nebase n'emisota ngwina ebintu byolaba nga kugamba nga tebitegeerekeka naye lwakuba nti omutima mugumu oba tolina oba wakimanyiira yali yagugumya kubanga abaana awo odduka emisinde n'ogamba kikino nga nze sidduka ng'omutima gwaguma dda kati bwe nvaayo nenzije ne Kampala ng'omulenzi oyo yali yantwala nnyo omutima nendaluka netandika okunoonyanga abasamize actually waliwo omusamize gwe nagendako nankwata nanteeka mu ntaana nateekamu amazzi nanywesa omusaayi ndowooza olaba engeri gye neeyongerayo era okyali ku boyi gweyagala omusika akomewo ono yakozesa endagaano endala ya musaayi endagaano endala kati before that natuka ekiseera nentabuka nengwa eddalu awo simanyi kyakozinga ekintu ekyo eddalu oligwanga ovuddewo n'omusamize akunyweseza omusaayi nali sinnagendayo natuuka nengwa eddalu eryo simanyi lyajja litya naye ndowooza era yali pulaani ya sitaani wengwa eddalu bansitula bantwale w'omusamize omusamize eyo kye yankola yampa eddagala eryo bwe yalimpa ndowooza lye lyasingira ddala okuntwalira ddala ebuziba okungatta ne sitaani eddagala eryo nendinywa wendinywa nava ku nsi okumala ennaku nga 3 nga tutegeera biri mu maaso nga sitegeera naye ng'omubiri guli awo nga sitegeera bigenda mu maaso wenkomawo okutegeera naloota nga ndi mu ccupa nga bansibiddemu nalaba nga ndi mu ccupa nga bansibiddemu mu busamize maama yakutwala mami ng'ebyo byonna tabimanyi mami kati ffe tumanyi tulina engeri gye tweyamba abaana kati nga mami tamanyi kuba mami yali muntu nga tayagala bintu byaki bya busamize kati nalaba nga bansibidde mu ccupa kati nekineewuunyisa neŋŋamba omusamize ne mugamba naye nga ndabye nga bansibidde mu ccupa kyava ŋŋamba olowooza nno gwe emisambo tegyakuwasa kye yaŋŋamba naŋŋamba naye nti ndaba ogenda kufuna olubuto naye lugenda kuvaamu omusamize nentambula neŋŋenda kati yawo ndowooza wena it became worse from there nala ng'emmeme yange bamaze ogisibira mu ccupa neŋŋenda kati nagenda kuwona naye ate omwoyo bagusigalizaayo ddala jjukira yangattira ddala oli kuba naviirawo ddala nengendera ddala
nakusatu era omusamize yaseka busesi gwe kuseka busesi ndoza kali kaseko kakola ki ka yalaba ddirwa agikoze eya mukama we agikoze kagamba kyalinga nga bwe walaba Sawulo endogoyi bwe zaabula Katonda namusisinkanya yali agenda nga balina omufuka k'amafuta afuuke kabaka kati ndowooza ye yaseka n'amanya nti kati akoze eki bamukwasizza kakati awo obulamu bwange ne butandika okukyuka nga musumba jjejje nze nsobola okwebaka nga nina ensi gye mbeeramu era nga njiraba nga nina ensi gye mbeeramu ensi eyo nga saagala kubeerayo naye nga tolina gw'ovaayo bwe weebaka bw'oti kasootekawo bw'oti omutwe ng'olaba olina wooli naye ng'oyagala kuvaayo kati kasita weebaka ng'eri oba oconnectinga directly n'ensi ey'omwoyo ng'osobola okulaba what is going on ng'osobola okulaba ky'okola eri naye nga oyagala nnyo okuvaayo nga tosobola kuvaayo kuba jjukira baali bandaze nti waliyo Katonda kati nga natuuka ekiseera nga n'okwebaka it became a problem nga n'otulo ntya n'okwebaka so natuuka ekiseera nga sisobola nakwebaka bulungi nentuuka ekiseera nga omubiri gwange ndi mulwadde all the time kati okulwala kwajjanga kutya eri sitaani Lucifer bw'atwala emmeeme eyo aba alina byagikozesa kati bw'aba alina byagikozesa kitegeeza emmeeme eyo ebeera ne direct effect ku mubiri gwo poza ekirala kye yakolanga omanyi alina engeri gya disciplingamu omuntu kati nze najja n'enkitegeera ku disciplinga kigamba nti nga bw'ogamba omuntu alokose n'otandika omuyigiriza enkola ntandika omuyigiriza mu Katonda otambula otya kati Lucifer alina ekintu kyakola ensi kyetamanyi ekidisciplinga abantu kakati nze nalabanga nnyo ebintu kye bayita horrors ezo filimu za horrors naye ate emizimu egyo gy'olaba ku TV ate nagirabanga mu nsi ey'omwoyo nga gyegiri ezo movies ezibeeramu emizimu oba magic kati egyo emizimu gye balaba ku TV bw'ogenda kati oba omanyi ensi ey'omwoyo ogenda ogiraba nga emizimu egyo mazima gyegiri ekitegeeza Lucifer kyakola akwata media n'ateekawo ekikye kidisciplinga abantu ate tekikoma ku disciplinga emizimu egikuyingira ne gikopozeesinga mwana wange abazadde olwaleero katyuni ngajjudde magiki anti kati ekyo kyakola Lucifer sooka otubuuliremu magiki oyo osanga omwana ng'atudde ne kayingira bwe kati ne keegira aba alina kyazimba mu bwongo bw'omwana yes kati Lucifer kyakola wabula Lucifer kati kyo ye kyakola ayagala kuzimba mu baana nti Katonda taliiyo buli kimu kyonna kiva mu magic bw'oba otunulidde magic ogenda okulaba nti buli kimu kyonna waliwo kakatuni nze nina akaana k'embeera nange wange tekalaba TV ebintu bya magic kalaba katuni za Bible zokka engeri ekigambo kya Katonda kisobola okuyingira mu ggwe ne kikuzimbamu ekyobwa Katonda ne Lucifer kyakola akwata media n'ateekako ate biva magombe kuba emizimu egyo gyonna gy'olaba egisinga manyi nti wali abantu abali eyo abali basibe nga nze bwe babiraba bamanya nti ogwo omuzimu gwa magombe n'olaba nti ogwo omuzimu kuba oluusi oba ogimanyi n'amannya n'omanya nti ogwo omuzimu gundi ne gundi kati ye kyakola akwata n'akozesa media kuba omwana kyalaba oluusi kyapiikinga kati eyo magic ogenda kulaba nga abaana bakuze nga bayayanira powers nga bayayanira magic kati okuyayanira magic bwowulira nti kati bano ba agents abagenda mu masomero babateekamu ekyo nti bwoba oyagala powers tusobola okuwa powers owulira nti emmeeme y'omwana bagikwatte ne bagikola ki ne bagiwamba ne bagitwala ogenda okwekanga omwana wo nti akyuse
akola ebintu ebyo bimu nga nali nkola tawulira. Olaba omwana nga tawulira ali awo yeba. Kati nze nalinga nga munafu nnyo ng'obunafu bwange lumu mami yangabako nange amazzi nali simanyi nti olivuga n'emmotoka obunafu bwe waliko. Kati obunafu obwo because eri nakolanga gwa n'omubiri tegusobola kubeera n'amaanyi yadde n'akatono. Natuuka n'ekiseera nga n'emmere sikyasobola kulya naye ate mu mubiri ayina ebintu byeyandiisanga. Lucifer mukyafu, ayina ebintu byeyandiisanga nga bikyafu mu nsi ey'omwoyo. Kati ng'obirya naye oluusi nagaananga nga njagala nga saagala bimira naye nga toyina option oluusi. Kati yandisipulinganga nga ndaba nnyo horror movies. Kati horror movies nga zireeta presence ya Satan mu bulamu bwange. Ekiseera kyatuuka ng'obulamu bwange sibutegeera nga mbeera ndwadde buli kaseera. Mbeera kwegamba nga weebuuza nze nabaaki. Bwe weebaka ebintu bikukuba. Waliwo ekiseera we natuukanga ate ekizibu kye amanyi n'okutulugunya. Nga kwegamba nga kati waliwo empologoma ezankubanga ng'olaba mu mwoyo zikukuba bw'ozuukuka ng'era nazo osanga nga wezikukubye ng'era omubiri gukuluma. Nga nina ebintu ebyankozesanga kwegamba n'endwala n'engenda mu malwaliro n'onkola ki naye nga buli wagenda nga complication after complication naddala mu lubuto munda muno n'endwala ng'omusujja naye nga bw'ogenda nga bagamba tolina ky'obadde. Oba nkijjayo bulungi ojja kumbuuza. Kakati natuuka ekiseera n'entamu obulamu obwo. Kati nga sinnagenda bwe ntuuka ku kampasi Lucifer ajjanga atta ku Roja. Kyeneerabidde nti buli we nagenda ng'ow'omusamize abasamize abo bandabanga nga ali ku leve ya waggulu. Waliwo gwe twakyaza baali bamuyitaani mwami yakwogerako Roja. Yoyo Roja gwe mwakonectinga naye? Nakonectinga naye n'antwala ew'omusamize. Ate nze abasamize be nagendangako bonna baali nga buziba. Ebyobusamize obitandikira ddala eno? Kati bwe ngende ew'omusamize eyo yannyimiriza wakati w'empagi n'atandika okundayiza ebigambo bye sijjukira. Bwe yandayiza eyo ki ekikututteyo? Era relationships. Era okyalina oli boyi namuta kati ate Lucifer n'angattako boyi omulala era naye n'ankyawa n'annumya omutima. Kati ate n'angatta ku Roja. Kati Roja n'angamba jangu nkutwale. Abajjukira Roja abawuliriza baffe mumujjukira oli yatuukira mu kaseera nga muzimu gimusaba mukono gwa muntu. Omukono gw'omuntu olyoke gumuwa obugagga. Kati Roja n'antwala omusamize oyo. Omusamize oyo kye yankola yannyimiriza wakati w'empagi. N'atandika okundayiza ebigambo bye sijjukira. Nezijjukira yagamba Roja nti ono omulaba ono omwekwatanga. Kwega yalinga amugamba nti ono ali ku level ya waggulu nnyo. Kati omusamize oyo alina ekintu kye yali ayagala okumpa antwalire ddala buziba naye neŋŋaana saddayo. Natandikanga okulaba amaaso gange ng'eri mu nsi ey'omwoyo nga amaaso gange gakyuka ne gafuuka green. Bwe weebakanga? Nga ndaba mu nsi ey'omwoyo kye nakolanga nga nina abaana kwegamba abazadde balina okusabira nnyo abaana. Abazadde balina okusabira nnyo abaana nga nina abaana be natambulanga nabo nga bato ku nze. Ekyo kitegeeza nti abaana abo nabo baalinga babakungaanyizza era abazadde b'abaana abo balina okuba nga baalabanga ebintu ebitali bituufu mu mbeera z'abaana baabwe.
Kinyunyudde bulungi. Bakitegeera. Kakati kati omusamizo yateeye yanzigulawo nnyo ensi yange yo mwenebeera so active. Kati ate nga bwe mbagambye nti emizimu egy'oku TV eyo gicapturinga ne gikuconnectinga najyo, natandikanga okuconnectinga n'emizimu egimu egyo gye nerabanga ku TV. Media natandikanga okuconnectinga najyo. Era ogw'omu gwe gwanconnecting okutuuka ku level kuba Lucifer yampisa mu training. Waliwo training eyali esembayo, ogwo omuzimu gwe nalaba ku TV gwe gwawaayo eri endowooza yange eri Lucifer. Eyo firimu ogijjukira gye wayawookinga? Bagitanga X-Men. Mwalingamu omusajja bamuyita Professor Xavier, yasobolanga okontrolinga minds z'abantu mu TV mu nsi yonna. Ng'asobola okontrolinga minds z'abantu, ng'asobola okunoonya, yalinga guardian w'emyoyo, ng'asobola okunoonya omwoyo gw'omuntu wenna yonna gye guli n'agulaba, ng'asobola okucommunicatinga n'omuntu nga tayogedde naye nga ayogera n'akutunuulira butunuulizi n'acommunicatinga naawe. Kibayita body language. Not body language. Kati Lucifer asobola kati level gye nali ntuuseeko ng'asobola okwogerera eri gy'ali nga nze wano mpulira kyagamba. Oba ng'asobola okwapiyaringa nga katugambe nga tuli mu kanisa, nga tuli awantu, ng'asobola okwapiyaringa nga tayogedde kigambo naye naŋŋamba kyayagala nkole ate nenkitegeera, nga tompulidde nga njogera nga tomuwulidde naye nga tucommunicatinga in the mind, twogerera mu mind. Tukitegeera. Tukitegeera. Abatakitegeera nja kibannyonnyola. Kakati ntuuka ekiseera mbadde bapozi ekikulu bingi. Training. Bakosanga training eyo. N'ekirala. Kati nina ekifo kye nabeeranga mpozi obanyola ekifo kye nabeerangamu nga waliyo, by the way, eyo waliyo abantu bangi nnyo botasobola kulowooza nti ono gyali. Kati walingayo wetwabeeranga nga waliyo ogusota. Ogusota nga gunene nga gubeera guzanyira mu mazzi bwe guti. Bwe gukyuka nga bwe gwalabanga ogwolabye otidde ne gukyuka ne gufuuka omuntu. Ne gufuuka omukyala. Kati omukyala oyo yawandiikanga amannya g'abantu abaalinga bagenzeeyo. Kakati omukyala oyo gwalinga kugamba nga kisapenti kinene, abalaba movies ngalaba waliwo movie gye bayitanga Godzilla. Nga ekisapenti ekyo bwe kifaanana bwe kityo, nga kizanyira mu mazzi bwe kiti, nga kivaayo nga kifuuka omukazi, nga kikola ki, nga kiwandiika abantu, kiregisteringa abantu. Kati okuregisteringa erinnya mu bwakabaka bwa Sitaani kiba kitegeeza nti oyingidde ki obwakabaka bwabwe. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kati natuuka n'enkoowa eyo embeera ningaaba naye awo wena meetingira ne mwami Tumukunde. Ne mwami Tumukunde naye yalinga agent ali supposed okukola ki, okunnyongerayo. Omwami olwaleero yakuba empeta. Yes. Embaga gye mwakaddamu. Yes. Yalinga naye Katonda mu byonna amala n'abikyusa ne bikola ku obulungi. Yalinga agent ali supposed okunnyongerayo. Kati naye yankola bubi nnyo n'ankola bubi. Kubanga gwe Lucifer yakusetingiranga basajja ne bakuyiwa. Nga nina okumunoonya, nga buli we munoonya nina okugenda ebuziba ate nga kyabeera nga buli we ngenda neeyongerayo buziba. Kati ono mwami Tumukunde yali ayagala n'omwana n'abula. Kati eri olubuto omusamize lwe yangamba nti lugenda kuvaamu, lwajja olubuto neefuna olubuto n'endujjamu. Awo we nawongera olubuto lwange eri Sitaani, kuba nali supposed okuzaala omwana. Mwogere. Nali supposed, Lucifer yali supposed okuyingira mu muntu agent negatte naye nzaala omwana ng'omwana oyo wange ne Lucifer, ng'omwana oyo yali supposed okutawaanya ekkanisa, okutta obulokole mu nsi eno.
yali plan gye yali ayunze ku bulamu bwange. Kati oli omusamize bwangamba bwenzijjamu olubuto musumbato byagamba nti kasita olubuto olujjamu oluba oluwonze n'abaana yo okoze eki ogiwonzeeyo omusaayi guli ogwayika. Kati kyekyandiko ntandika okunoonya omwana. Bwe ntandika okunoonya omwana waliwo abangamba ne baŋŋamba nti waliyo omusajja gwe tumanyi asobola okuweereza eddagala noonywa n'ozaala omwana. Ne bandetera eddagala eryo. Olubuto lwali lukuze? Olubuto lwavaamu lwalinga myezi nga3. Lwali lwa boyi aluwa? Waliwo lwali lwa boyi yagenda na America. Yagenda America. Kakati bwe najja mukyala mwami Tumukunde nintandika okunoonya awo gonna nga bwe neebaka waliwo emizimu eginkuba nga ngenda okuzukuka nga omubiri gwonna gunnuma, nga ngenda okuzukuka nga sirina n'amaanyi gazo. Ogenda nga ku mulimu nalina nga omulimu gwa banka, ng'ogenda ku mulimu nga mpulira omubiri gunnuma, nga mpulira ndi bubi. Ogenda mu ddwaliro nga teri kikuluma, kuba mu nsi y'omwoyo oli active okola. Buno obubonero bwe tulaba ku abantu abamu kibatuukako neyeebaka agenda oggoloka ng'omubiri gwonna baagusaze baba bakusaze kiba kibaddewo nga baamusaze neweebuuza kiba kibaddewo emisale gino gyavuddewa. Baba bakusaze mu nsi ey'omwoyo, baba bakusaze either nga bakutulugunya oba nga abasamize balina be bakuyingizaamu. Kati nze ebiseera ebisinga byalinga kuntulugunya kuba nalinga rebbo, nalinga wano nga nalinanga omutwe omunene ne mu nsi ey'omwoyo nga njagala okutoloka naye nga sina ngeri gye ntolokayo. Ng'emisota gimanyi okujja ne ginnumba. Waliwo omusota ogwajja nga gwalinga gwa black nga gujja nga gunfuuyira obusagwa bwe guti. Bwe gwanfuuyira ng'obusagwa nagenda nga okuzukuka nga ndi mulwadde. Ng'obwo obulwadde tosobola butwala mu ddwaliro. Bakkebera nga tebalina kye balaba. Kati ekirala kye yakolanga Lucifer yakwatanga alina omukono gwe yasimbangamu kwegamba bwe yasimbangamu n'atandika okunywa omusaayi ng'owulira obulamu bukuvaamu. Looza omukono gwakakola ki osobola ogula gwakatereera kati gugenda gutereera butereeze. Gwe guno omukono gwo? Gwe guno gwe baanywangamu? Nga asimbamu ng'atandika okunywa omusaayi. Ekyo ng'okiraba mu buliwo? Kati ekyo wakiwuliranga kuba omuntu bw'aba akunywamu omusaayi oba owulira obulamu bukola ki? Bugenda. Kati nawuliranga ng'obulamu bukola ki? Nga bugenda. Naye byonna nga tosobola kunyumiza ku muganda wo, tosobola kunyumiza ku maama, tosobola kunyumiza ku taata. Mikono gyaffe abalungi tugenda kubanga tukomawo mu ddakiika zaffe zino eziddako. Tuula ntende ate era byoyize. Waliwo omukyala wano agambye nti lunaku enkya abaana be bagenda ku ssomero naye bagenda kukuza olunaku luno olwa Halloween day. Kati awo tujja kukomawo. Omukyala ono awo najja kukwata namuulirako ng'akyogerako naye we kiba kyakusabira baana tujja kubasabira naye amaanyi agamugjayo ng'emaanyi geegamu Katonda gagenda okukozesa ganunula abantu baffe. Munneererizeeko mpola katono ngendeko mu bulango bwa bakama bange. Nja kukomyawo mukyala Gibson we tujjawo mu maaso. Tovaako. Owuliriza 98 katonnyezi 7 emmere y'omwoyo gwo.